Terevo kyali ku BBS Terefayina Buganda Broadcasting Services tusinzira ku masengero kuweereza bulijjo. Programu eno eyitibwa Zuukuka n'ensonga nga nkyalero nze Steven Dunstan Busulwa ndi mwanjuzi njagala kwebaza okubanga okyanywerera kweno kubanga batambula ne BBS Terefayina be batambula n'okumanya genda maaso n'okwekumira kweno tugobere ku mikutu gyaffe gyonna. Tulina ne mitimbagano social media platforms oba digital platforms tubeerako streaming live ku DSTV, ku Zuku, ku Azam, ku Star Times, ku GoTV, free to air, genda ku Facebook BBS Terefayina dash eyaffe otufuna butereevu mu YouTube channel yaffe BBS Terefayina. Bingi bigenda maaso mu nsi era nga muzuka n'ensonga nga bulijjo tukutusaaka abagenyi ab'enjawulo ne tukubaganya ebirozo ku nsonga ez'enjawulo ne mu programs zaffe endala maaso ku ggwanga ne zimba ensi yo. Enkya ya leero njagala kwanjulira Dr. Brenda Tibamwenda ono gwolaba wano ye mwogezi wa office ya Ssentebe wa NRM mu ggwanga, Office of the NRM National Chairman esangibwa Kyambogo. Ye Dr. ono gwe mumanyi abamu gwe mutamanyi gwe nnoonyeza tubeko bitwogera era tukubaganya ebirowoozo. Dr. nkwaniza ku y'Obwakabaka BBS Terefayina era nsaba olamuse kwaba bakulaba. Yeseba. Babuuzeeko. Abatulaba mwena nsanyuse nnyo okubeera wano mwami Busulwa weebale kunkyaza. Nga bw'ogambye nti onnoonyeza era omaze n'onsisinkana. Neeyanza nnyo ssebo neeyanzeeke. Nze ani gwe banoonya. Sisaanidde naye ssebo neeyanziza gwani ajja ku TV ya Kabaka weegiriisa. Nze ani ate nga gwe Tibamwenda gwe banoonya. Naye ssebo nsiimye nnyo neeyanza nnyo neeyanzeeke. Abatulaba mbalamusizzaako nnyo bannaye mwasuze mutya. Neesiimye nnyo okubeera nti nze wuuyo ali mu maaso gammwe. Tweyanza nnyo tweyanzeeke. Kale nga sinagenda ku nsonga za byabufuzi na biki. Tibamwenda yaani nyiza ali atakulabanko oyinza kumwogerako otya. Waliwo akutegeedde ku office ya National Chairman. Who was Tibamwenda before? Bino abibeeramu atya? Nabyo byagala. Katono. Oh, okay. Brenda Tibamwenda ninga bw'ondaba. Ntera nnyo okukozesa ekigambo nti ntwalanga bw'ondaba. Ntwalanga bwendi nga bw'ondaba. Nga bw'ondaba. Very simple. You take what you see. Otwala ky'olabye. Ndi mukyala musomesa by profession. Nasomako akatonotono era mbaddewo ku mu Uganda. Nasomesaako Nabisonsa. Neenyumiriza nnyo okusomesa. Kyensinga okutunuulira ennyo era kyensinga okwogerako. Kyekimpa emirembe ekyokusomesa. So era neeyanjula nnyo omukyalo omusomesa. Nkozeeko mu bifo eby'enjawulo wano n'ebunaayira ebweru w'eggwanga. Naye era nga bwe bagamba nti yonna yonna ye tuyita ye tutambulira era ewaka babeera waka. Ssebo byebyo ebyange. Mukyala muzadde mbaddewoko. Obwa Dr. buli mu Transport and Logistics. Yes, sir. Oyita okusomako akatono? Akatono. Akatono. Dr. Tibamwenda? Yes, sir. Tibamwenda no lya Kisoga. Tibamwenda lya Kisoga? Tibamwenda. Dr. Brenda Tibamwenda. Yes, sir. Tibamwagala kuba mulinyako kitegeeza tibamwagala kati era kyekyo. Kyekimu? Yes, sir. Okay. Oba oliawo era bwe kiri. Okay. Kati yogera office ya Ssentebe wa NRM. Yes, sir. Era we tuli wano. Office ya Ssentebe wa NRM ekola mulimu ki? Lwaki nkubuuza? Tulina ekibiina kya NRM era kiri ku plot 10 ekyaddondo mu Kampala, Kyaddondo Road mu Kampala. Kakati njawulo ki wakati wa ONC ne NRM headquarters ku plot 10 ekyaddondo? Yes, sir. Kyambogo ne Kyaddondo njawulo eriwa? Okay. Neeyanza ekibuuzo ekyo nzize nkifuna nnyo naye era kinyamba munyongera okulambulula. Office of National Chairman ng'era wano ssebo we tutudde ekyambogo. Office evunaanyizibwa Ssentebe ng'omuntu.
nga mwami Busuula wandibaddeyo ko n'akafuuko w'otuula okwasaganya ndowooza ku BBS wali olinawo olinawo akafuuko kankayite kafu w'otuula n'okwasaganya ensonga ze ez'enjawulo kati n'omukulembeze era yateekawo akafu kano kakwase ensonga ze nga ssentebe wa NRM. Olina ekibuuzo ky'obuuziza nti twawukanirawa oba tufaanana tutya ne plot 10. Plot 10 evunaanyizibwa ekibiina ekya NRM kyobola abagiyita secretariat ye yevunaanyizibwa entambula emirimu byonna eby'ekibiina kya NRM era awo tetulinaawo mirimu ffe nga ab'ekyambogo era naffe tusobola okukola ki leaning kwesigamayo kubanga be batwala ekibiina kati ono ye nga ssentebe w'ekibiina naye n'abeerako ng'alina okukwasaganya emirimu egyo egy'ekibiina ye ng'omuntu kati ffe kyetuvunaanyizibwako omukulembeze ono mirimu ki gy'asaanidde okukola gy'alina okukola gye yeewaayo okukola gy'ateesa okukola kati ffe ebyo bye tutunuulira wano ekyambogo mufaanaganiramu wa tufaanaganiramu waliwo gikwatagana wa ssentebe wammwe ate ye ssentebe eno ofiisi ya ssentebe eri ofiisi y'ekibiina n'ate ssentebe w'ekibiina ye Museveni habulwa y'omu oyo kati wabwe mukwataganira mirimu tuyinza obutakwatagana nnyo naye era nga bw'ogambye nti tuli banda emu tuli ba nnyumba emu era mu nnyumba emu mba mufuluma mu mulyango ki gumu kati tewabeerawo nnyo kiri awo naye tetujja gamba nti ate waliwo emirimu gy'abali gye tukola nga bwe nkugambye nti administration y'ekibiina oba byonna ebikwasaganyizibwa ekibiina bikwasaganyizibwawa ku plot 10 ekyaddondo ku secretariat kati ffe ekyaffe ekitugatta ffenna tukulemberwa omuntu ogwo ye ssentebe byombi BBS Terefayina zukuka n'ensonga Stephen Danson njagala kujjukiza nti Ssaabasajja Kabaka yasiimye ku lw'omukaaga luno ennaku z'omwezi 26 agenda kulabikako eri Obuganda nate ng'okukola ki agenda kuggalawo empaka z'emipiira gy'ebika by'Abaganda finals ez'akamalirizo tugenda kubeera mu Teesatu Stadium ewankulukuku. Ssaabasajja mujje mubugirize abazzukulu mwenna Omutaka Augustine Kizito Mutumba akulira abajjajja abataka b'obusoya abayita mubeewo nga Ssaabasajja aggalawo empaka zino. Engonge egenda kubinkana n'Embogo omupiira ogw'akamalirizo. Jangu oyambadde bulungi, jangu ne vuvuzeera, jangu na kyonna ky'oyinza okukozesa okusanyuka n'okulaga Ssaabasajja essanyu n'okuwagira ttiimu zaffe zatuuse ku nkomerero. Era omukungu Injinia Patrick Sembajjo Ssenkulu wa BBS naye yebaza kooki wa Engonge, yebaza technical team, yebaza mwenna abangonge abasobodde okuwagira ttiimu netuuka ku mpaka ez'akamalirizo. Tulinze kulaba nga babakuba obanga mukuba. Dr. Tibamwenda kakati njagala kubuuza waliwo eŋŋombo era ne bwentuuka wano ndaba walaba abawala abambadde t-shirt kuliko omalako jjajja tova ku maini ekigambo ekyo kyogerwa njagamba kyakwatayo naye ng'ovudde ku kikulaba ku t-shirt kulaba ebipande kulaba ku njogera kitegeeza ki muli what does it mean deeper meaning eya omalako jjajja tova ku maini oba mutegeeza ki mutembeeta enjogera eyo engera nga bugambye nti ŋŋombo era buli kitundu nkiwa buli bakiyita batya ekitundu oba ekitongole kibaako eŋŋombo yaakyo kwe kitambulira. Lwaki kitambulira ku ŋŋombo? Nti kikuwa guidance kiki kye wandyagadde okola ki okulaba. So eŋŋombo eyo eba eshapinga emirimu gyo naki kyennyini kyoyagala. Kakati wano ekyambugo eŋŋombo eyo twagiteekawo omalako jjajja ng'ebigambo bw'obiwulira. Jjajja ebiseera ebisinga bamutwala nti omuntu aba akuze muki mu myaka, naye ate jjajja mu biseera ebirala kiraga ki kitiibwa eky'omuntu omukulu, kiraga ekitiibwa eky'omuntu omukulu. Era bwe tubeera ne bajjajja baffe eyo mu byalo, jjajja osanyuka ng'ogenza okulaba ni jjajja. Kaakati wano kiyinza okuba nti jjajja
yeeyongeddeko mu myaka, emyaka gigenderedde, kyekigambo ekituufu ekyo, gigenderedde, kyekimuyisa jjajja. Naye kati okumuga nti omalako kitegeeza nti newankubadde emyaka gigenderedde okyasobola okutambuza emirimu gyo, okyasobola. Kati kwe kumuga nti omalako jjajja, kati tova ku maini. Ebiseera ebisinga bayinza okubaawo nga bw'olaba nti ne mu kibira mulimu ebitooke nkiwa erinnya Busuulu, oli mwami Muganda. Bw'obeera n'ebitooke watera okubeerawo ensukusa ezisituka mu mabbali g'ekitooke ekikulu. Ensukusa ezo bwe zisituka era kiba kiraga nti wabeerawo ekitooke kino kiba kigenderera. Ng'era essaawa ojja kutuuka kyogambe oba tutomemu ekiriwa. Naye kati ensukusa ezo tova ku maini, atugamba nti ekitooke kino era kigira kisigalawo. Tulabe kiki kyekireeta, oba ettooke oba ki. Kati jjajja omalako, tova ku maini, omalako jjajja. Kati eng'ombe eyo jjajja emirimu okyakwasaganya, jjajja okyatambuza, beerako osigaleko. Kati lwaki mumugamba abeerewo asigalewo ng'ate mumanyi bulungi enkola mu bibiina muyina gye mulina okuyita omuntu nemugamba nemusawo okusigalawo. Kati kweze NRM ngitegeera ngiraba bagoberera ebbanga, muba ne delegates conferences zineeke ziseeke eyitibwamu kugamba nti ono yajja tukwatira bendera mu kulonda kwa 2026 2021, naye mugenda gye mukyalamu abantu basayininga ebipande tova ku maini 2026 tuli naawe simanyi biki ebyo. Lwaki mumenya systems ebibiina byammwe? Tetumenye, mukoze eki? Tetugaana muntu kwagala kubeerawo. Era nga bwekugambye nti plot 10 yekwasaganya ki administration eyo, tetuganye muntu. Naye ffe kati tukyogeredde mu linnya ly'abazzukulu ti naye munaye jjajja totulekirira, jjajja okyasobola, jjajja ogira osigalawo. Naye tetuganye muntu yenna kubeera nti naye asobola okujja n'alaga obwagazi okukola ki, okukulembera ekibiina. Naye kati kino kivudde mu bazzukulu be, kubanga era ofiisi eno erina akawaayiro ako akatwala ki abazzukulu, kubanga jjajja lyerinnya lye yatuwa. Kati naffe tugamba nti jjajja kiringa abazzukulu nga bakulisaayo jjajjaabwe, oba yeetisse ki oba kiriwa, tekitegeeza nti yayinza okuba yabanyiza ku makya, naye tekitegeeza nti kijjawo guli omukwano gwaki gwa jjajja. Kati ogwaffe tugambye munaye jjajja tokola ki, ogira oleko tulekawo, ogira osigalawo, ogira obeerawo. Naye ate nga tekirobera muntu mulala yenna okujja okweyagaliza. Ofiisi eno bwetuuse wano ndaba kyenvu ayitiridde ebimbe bya kyenvu nga bwe ya Ssentebe. Muno abayingiramu balina kuba ba kyenvu ba NRM oba bawagira jjajja. Si bwe kyandibadde. Omulyango ogwo muwayise gwoggulirwa buli omu. Naye lwakuba nti era abantu bakitwala nti engeri gyeri kyenvu awo wavunaanyizibwawo NRM. Naye ate nga buli omu asobola okuyingira mu mulyango muno. Kyenvu takutiisa, ze kkala z'ekibiina. Ze kkala z'ekibiina. Laavu ya Mwami Museveni gwe wagijjawa? Kubanga kunoonyeza kutono ovudde ng'owagira Mwami Museveni. Wanoonyerezaako? Nakunoonyerezaako. Nkutegeera. Dr. Brenda. Birungi byereere bye wazudde. Mulimu ebibi. Wagidde nnyo jjajja, ekyo waliwo kiba kinyiiza abamu. Kyekibi? Waliwo bw'onyiiza ayogera biki nno Busuula era atusse byaleese nsoma ku maini bayombaako naye balemeddeko balina kyakola balabe. Bandiyomba naye buli omu kyalya tekiwoomera matama ki abiri. Nze nnyinza okulya ennyama naye ate nga waliwo agiraba nga agiwanda lulusu. Kati buli omu alya kimunyumira. Ate waddembe twesalirawo. Kati mu kiseeryo nange nasalawo. Biba byakwesalirawo. Tukyali ku BBS Terefayina, ndi ne Dr. Brenda Tibamwenda, ye mugezi wa balingana gw'ekibiina, mugezi wa ofiisi ya Ssentebe wa NRM mu ggwanga. Tebankuba emiggo. Tutambula naye
akati njagala kubuuza ampuliriza office eno ekulemberwa Hajat Hadija Namyalo Uzeye Senior Presidential Advisor Political Affairs era National Coordinator w'abazzukulu ekifu muzzukulu. Twagala okubeebaza Hajat n'omulaba mwebaze. Wagidde nnyo enteekateeka z'Obwakabaka muli emipiira gy'amasaza egy'ebika Kabaka birthday run yateekamu ensimbi empitirivu n'agulira abantu obujoozi Katikkiro asiima ne Ssaabasajja asiima ne mu kisaawe n'abaayo wankulu twali naye ku mipiira gy'amasaza luli kati ku bika tulinza okulaba tannagulira abazzukulu tiketi naye gya lwa mukaaga ojja mugamba era ndowooza walaba Hajat kula tiketi z'ebika Ssaabasajja abazzukulu agende bakole ki bamuvugirize. Obwavu bwegirisa mu ggwanga Uganda abantu bakaaba beeyi ebintu oba n'emitwalo 2 okuva wano okutuuka wali ku kkubo wali ekyambo webagabira passport nga tokyalinamu yadde olw'ataano ng'ozitaddewo olinyako booda n'olyako ebinyeebwa bya mitwalo 7 tegeeza akakadde tekakyakuyamba kumalako ebinyeebwa bya mitwalo 7 kisinzira ku binyeebwa bya kanaki naye bottom line tegeeza nti embeera bannansi bangi bakaaba embeera etagenda nnungi financially kati Ssentebe akirowoozaako kibanga mukyogerako ki gye mutambula mugenda kuliisa njiri yatovaawo naye mutundira ku challenges abantu zebayitamu. Waŋŋambyeko kyolabyeko emirimu Hajat gy'akola era ndowooza kuwulira twayogera ku TV ekiro wakiŋŋamba nti mulabye era ne mutuwaayiriza kankozesa ekigambo ekyo owa kamera tagijjaako ne mutuwaayiriza nti tutandise campaign campaigning neŋŋamba si bwe kiri kubanga era nagaa nti abantu buli omu alaba ekintu mu ngeri ye era n'akitwalirayo gy'alowooza. Ekigambo ekyo ky'omubuuza nti obwavu bukudde ejjembe mu bantu. Embeera ebeerawo naye tekitegeeza nti ate abalala bekikwatako baba tebagiraba. Ate embeera eno tesosodde teronzeemu. Edda baatugambanga ennyo nti ensi bw'eriba ekoma bamalayika bajja kujja nga balondamu abantu ng'olaba bulabe muntu ng'akoze eki ebitabo ebisomesa nti ng'agenze. Embeera eno tekoze ekyo kyakulonda bantu. Era wabeerawo embeera ffenna etukola ki tukosa kyekimu era bwe tubeera mu ssanyu ffenna tusanyukira wamu. Kati ng'eggwanga obwavu obwo bw'oyogeddeko kyova olaba twasitukiramu nga Ssentebe atutumye ti embeera eno weeri naye tugezeeko tulabe abantu tusobodde kubayamba tutya, abantu tusobodde kubakolera tutya. Hajat kwe kuteekamu ebigere ebyo vola tugenze tutalagga eggwanga tugezeeko okugabirako ku bantu ebintu ebyokukozesa okulaba nga basobola okwebeezaawo kubanga bwe nagamba nti okwejja mu bwavu tewalibanga ssente zimala ate tewaba ssente ntono. Lwaki nkyogedde nti tiwabeerawo k'obeera nako n'osobola okukakozesa okukola ebintu ebyenjawulo kisinziira gwe ky'oba osazeewo kikozesa. Kati kyova olaba nti tewaba nnyingi nnyo tewaba ntono nti buli mussa oba olina kyosobola okukola. Kaakati jjajja ky'ogamba nti tabiraba abirabye era n'atutuma bw'atyo n'atuma Hajat n'agamba mutuuke mu bantu tugezeeko okukola kino na kino mugjeewo n'enkola esobola okutuuka mu bantu. Kakati awo kye tubadde tukolera ebintu ebyo tugabidde abavubuka ebintu ebyenjawulo tugezezzaako. Oli ayinza okugamba nti tetulina kye tulabye bitono naye ate ojja kusanga ng'oyo yakifuna ate ng'ayogera kintu kirala nnyo nti bannange kyekiri kye ŋŋambye nti tekiwoomera ki matamaabi. Kati waliwo akyakyankya nti nze bankwatirako kubanga era mwami Busuulwa tuli banjawulo. Sigaanye abantu bangi abali mu bwetaavu naffe tugezaako okukola enkola eyo bingi era nga bw'olabye ne programu zino gavumenti zeetaddewo ofiisi ya Prime Minister yeetaddewo ebyo byonna bye tujja tugezaako okukola naye era bwe ntunuulira wano kye tugezezzaako okukola kutuuka mu bantu kulaba abavubuka basobola kwebeezaawo batya abakyala
jjajja ensonga agimanyi. Ensonga agimanyi. Era akyagezaako era akyasunda. Era akyasunda. Akyasunda. Mulinde mu luggya nti olujja lwa jjajja abazzukulu bakola ki? Mwe babuukira. Era jjajja mwayanjira ensonga ze mu bazzukulu. Mube bulindaala. Bazuuka n'ensonga nze busuulwa kansoke nzijeyo ebirango bino bitono ate nkomyewo ne Dr. Brandon tugende mu kitundu kyaffe kirala. Kale so.